Abakulu abali ku mikutu tubaniriza nnyo mukutu gwa Isaac WanKays akone Uganda y'enkya. Ntwagala twogere ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Bingi ebitambula, bingi ebiwugula. Yes. N'abakulu be twandisuubidde nti abalina okubeera nga batambuza ensonga nga bwe tuzisuubira okubeera nga zitambula, balina oba abagwanidde ddala okubeera nga bagatta eddoboozi lyabwe ku ebyo ebirina okubeera nga bishapinga eggwanga Uganda. Bali mu kusirika, bali mu kubeera nga ate bakwatagana n'abo abanyigiriza abantu. Njagala okuzannyira ka kiripu kano omukulu owa 2011 Pastor Bujjingo n'owa 2023 we beesanga ndowooza ennume y'ekigwo aba wrestling yennyini nga tekuli n'agenda kulamula nga tugenda baleka beekube awangula yatwala munne. Oyo Bujjingo wa 2011. You are deceiving. You are deceiving. Waliwo abatera okunvunaana baŋŋamba nti ndabika byempagire sibitegeera nga ndabika nga omuwagizi lukulwe oba akutte ebbendera ey'okuwagira General MK era nga baŋŋamba nti beera eno tova ku main. Your Excellency the President of the Republic of Uganda tebakulimanga nti Bujjingo yakuvaamu nadda ku muhoozi. Bwe nkugamba ndi saagala muhoozi mba muyayi. Oli yagalira okuviirako oliviirako naye muhoozi yaddako. I can't accept that. Enkya bakukuba emiga egy'obwereere nga muhoozi azze ajja wakanya bakube. Abasajja baliyo balabika batweyininga migo kati nga bakubira nsonga walemu okufa kubikwatako kati n'oba oyagala oba toyagala kankikubulire kikubeere ku mutima. Muhoozi Kainerugaba ina future. That is a miracle. Ndine Isaac WanKays y'omukulu Pastor Bujjingo Musumba wa 2011 akubagana ebikone n'owa 2023. Isaac WanKays ogamba otya? Yendi gamba otya wamala omukulu omuwulidde 2011 yayita kwatagana ddala na Musumba ayogera ku byabufuzi yeetaba oba leeta byabufuzi ku kituuti. Munange kati Bujjingo ekimunnyumirako Bujjingo weye adda ne mu nju ye yeesekerera n'agamba bannaye nvuze bano akayirigombe ako tukayita kayirigombe cause nyongera n'okutukatiriza ebigambo byange bye mbagamba nti Bujjingo teyeesigika. Bujjingo mulimba. Bujjingo si musajja wa kigambo kye. Bujjingo ntuuka n'okugamba nti ebigambo bye kirabika tebiva eri Katonda. Biva eri ani? Biva eri makula. Ebigambo bye tulaba ku kituuti ewa Bujjingo tebiva eri Katonda. Biva eri makula. Cause gwe mwennyini owulidde mu 2011 ng'akugamba mu kyaki temwandibaddemu kubeera partisan. Yes. Ebyobufuzi biri partisan. Era mu kyaki buli nzikiriza ya byabufuzi erina okubeeramu. So ate gwe Omusumba tolina kwegatta mu byabufuzi. Yes. Era n'agamba abantu baddukiranga mu kigo nga baagala kwewala ebyo. Naye gwe osobola okunkakasa nti wogenda owa Bujjingo. Osobola okunkakasa nti owa Nuupu n'owa FDC nsobola okubeerayo n'embeera comfortable.
Mbuuzaamu bubuuza. eri enjiri ebayo ya muhoozi eri muhoozi yali ku kituuti Muhoozi oba Museveni. Museveni yes Era akugambye n'okugamba nti gwe omusumba w'oba okkiriza mu kifo ky'okulungamya endiga zo okonda eminge abantu okukuba abantu olw'ebyobufuzi gwe n'ogamba nti waliwo abatraining emiggo. Oli musumba omanyi nti waliwo n'abatraining emiggo okukuba abatakkaanya nammwe ate nga mugamba nti tuli mu multi-party dispensation. Naye gwe n'ogamba bajja bakuba. Musumba Bujjingo, when you talk, do you hear yourself? Can you believe what you are right now? Nti osobola okugamba nti bakube lwaki tokkirizaganyana abantu ba training amigo. Pastor Bujjingo, Bayibuli gy'okkiririzaamu ekkiriza okukuba omuntu olw'ebyobufuzi. Olaba ne mu Bayibuli tuyina abasitaani n'aba Yesu. Era sitaani we yava mu ggulu teyavaayo yekka, yavaayo n'ekibinja ky'abamalayika. Era ne Katonda n'asigaza bamalayika. Ekitegeeza nti ne Katonda oba Yesu yategeera Katonda nti bano tebakkirizaganya nange kambaleke. Era ekibonerezo yakiwa sitaani, teyakiwa bamalayika bonna. Lwakuba nti baali babiriivingira mwani mu sitaani. So gwe wootakkiriza ku nsi nti waliwo okubeerawo ekibinja ekikkiriza n'ekitakkiriza nga ne mu Bayibuli mwebiri, obeera okyali musumba. Mbeera nkyasobola okuyita musumba Bujjingo. owa 2011 n'owa 2022 2023 baawukanira ddala. Okitegeera nti era nsaasira n'abo. Nze nakugamba sikyewuunya Bujjingo. Sikyewuunya Bujjingo wabula neewuunya eyeewuunya Bujjingo. Okitegedde kye nkugambye? Sikyewuunya Bujjingo neewuunya eyeewuunya Bujjingo. Ogamba n'okugamba gwe neewuunya ate yoyo omugoberezi. Cause Bayibuli etugamba tubeere bagezigezi ng'obwana bwaki bw'emisota. Nti akaana k'omusota olukazaala bwe kati nga keeyiyandidde ntya. Musota tegugenda yigga byakulya guleetera omwana. Naye ggwe w'otabeera mugezigezi ng'omwana w'omusota, ekitegeeza nti obusiru obukuliko buleeta abalambuzi ne bajja ne bakulambula ne bagenda ne bawa lipooti. Nga woolaba abalambuzi we bava ewaabwe ne bajja ne balaba ku Lake Victoria, naawe oyina kulambulwa olw'obusiru. Kwadde ebintu bisatu. Omusajja akugamba takkiririza era n'akugamba abasumba temwa. We wabaawo pasita yafa ku myaka egyo nga yali mu kyaki ya Pastor Bujjingo n'akomawo kati n'omugamba yoyo Bujjingo. Ayinza okuwakana si yoyo Bujjingo, enjiri eyo kimanyi ogiwulidde. Omanyi Pastor Bujjingo tetutuulangako wano ne tumuvuma tumugamba. Naye Pastor Bujjingo nabagamba yalaba vidiyo eno n'akeera n'ayita embwa embizi. Naye batugamba nti ebigambo byaffe byandikulukuse, ebigambo ebitufulumamu bikulukuta oba ng'omubisi ogwaki. Naye gwe ebigambo byo mbwa, mbizi, bwenzi, kukwana, gwolowooza lwaki mu bapasita bonna
Bujjingo gwoyogerwako to an extent nti ogenza okulaba nga gwoyogerwako wekka oyagala nakuleeta mu bapasita balala waakiri nabo boogerweko. Ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase gosirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empya. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 206 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Noba Bujjingo awaayirizibwa musajja enjiri gy'abuulira oba gwatamuwuliriza bulungi. Nedda. Abantu bonna balaba ate ekirungi nti ate abasolo tibe babupublishinga. Ng'omusajja avuma buli kintu. Gwe n'ogamba naliisa embizi, naliisa embwa, naye pasita naawe otugamba nti naawe baakuliisa. Naawe musumba. By the way bino ebintu pasita bya ayinza okubanga by the way nakakitegeera nti Bujjingo yakolimirwa. Wakakitegeera. Ate yamukolimira. Yoli gwe tuyita Godfather we omusumba oli gye yasookerani ya Pastor Serwadda. Okay. Nti kirabika yamukolima kozi naye we yaveewe yamwogerako bibi. Era n'amwogerako naye yakuliisa ye yakuleeta ne mu busumba. Kati naawe kiyinza okuba nga osasulwa ekyo kyewasiga kyosiga kyokungula. Pastor Bujjingo osiga okungula kyewasiga okwogera ku Pastor Serwadda eyakuleeta. Era ebyo byoddamu ate Pastor Serwadda teyakuvumako mbwa. Obadde ogamba mbu oba awaayirizibwa wulira akantu kano. Naye ogenda oyasama. Owulidde ekyo ekigambo ekisoose? Ogenda oyasama. Okwasama we nkugamba oyasama ki? Mbeera nkuwaanye mbeera nvumi. Kuvuma. Naye ogenda oyasama. Akaba kalinga akatolose mu ggwanika. Nakati basanyuka ki? Anti bwe busiru bano be bakyasinza obusiru abakuba engalo. Fumye bali gye wava edda. Kati engalo zaaki. Zinondeka. Naye lowooza ku mirembe egiddako. Kwandiyekubye make-up n'osirika. Alina ku mukazi we yakyasinza okwekuba make-up. Susan tasobola kujja mu bantu nga takubye make-up. Nabo abalumbye kyokka abakuba engalo bali muno ba kizigo. Osanga oli ekigere kya brown ekyeno kya green kati ng'enjala lulinga olwagala okukongoka mu baaliko ate buli waayogera wandiyekubye make-up wo nga bano abalalu muno bakuba engalo. Wulira. Abantu bangi tebakyalina confidence nga bwe babatonda basobola okuyita mu kibuga. Mukazi wa ina confidence. Balina keera bazimba buzimbi ne bakubako foundation ne bateekako olusennyente bongerezaako evu. N'amala n'agamba naye wano ntambula kangende ka YouTube ontuule envume. We are so sorry for you. Kati bwe njogera bwe nti Sitaani ayinza okulowooza nti bimuluma tebinuma munaaka kuba toli nkozesa toli ndiisa toli nsuza. Kati n'ekyo kankyogereko ono tamanyi nti tumukozesa cause pastor obeera mukozi wani. Pastor abeera mukozi wani. Wa Katonda. Katonda yamusindika wani. Feri endiga.
kati ate fendiga we babanga kiringa kugamba nti nkusindise mu ddwaliro eri emulago omusawo omulwadde najja n'ogamba nze boosi wo omulwadde yabeera boosi wo so pasita tumukozesa naye amagezi ge amangi tegakimuwambu tumukozesa ekyokubiri agamba tetuli muliisa oba tebali muliisa sente zasoloza z'abaani mbulirayo omulimu gwa Pastor Bujjingo nti ayina edduuka mu kikuubo sente azijjawa mundiga kati osobola okuyimirira ku bigere bye era n'ogamba mbu tolindiisa kozi ne Bayibuli egamba nti mutwale ebirabo mu kyaki oba abasumba kuggwamu kyakulya okyogedde bulungi bakyogera batya kiddemu okifulaminge bulungi muleete ebiweebwayo oba ebiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi ennyumba ya Mukama ereme kuggwamu kyakulya. Ennyumba ya Mukama ebeera mwani si musumba abasumba batendereza kati okyasobola ogamba nti era siri kuliisa mutwe ogwo gubeera gukyalimu amagezi agamba oli yekuba make-up oli agenda ku YouTube anti naye yaleetako sente kubanga naye akugamba nawaayo eza Pentagon akugamba naleeta ekimu eky'ekkumi mu kyaki ali kuyali omukozi we kankamaleyo namala naganne wano ntambula kangende ka YouTube ntuule nvume we are so sorry for you kati bwe njogera bwenti sitaani ayinza okulooza nti bimuluma tebinuma munaaka kuba tolinkozesa tolindiisa tolinsuza mba mbyogerako okutaasa balala ate n'okutegeeza abalala abakyali mu makampuni nti bw'oba toyinaamu shares obudde bwonna ofuluma bw'ofuluma olagawa kitegedde nti ebintu byonna byayogera waliwo abantu abali mu kyaki omwo nga tebafumintiriza bo omulimu gwakuba ngalo naye baŋŋambako abamu mu makanisa abo abakuba engalo baba bapangise kisobola okuba nakyo era tosobola kyewala oba tosobola kyejjamu nti naye gwe omuntu n'ayogera waliwo n'akalala kenjagala owulirize kano ezinjogerako owulidde kakuddizeeyo kyobalaba zino embwa ezinjogerako naye abamwogerako teryamuyitangako ndiga teryamuyitangako mbwa teryamuyitangako mbizi naye yaavuma naye ate ye pasita gwe twanditute ekyokulabirako olowooza omwana ow'emyaka 7 ali mu kyaki kibeera kimuzibuwalira okugamba nti ffe twakuzanga bakugamba n'ovuma munno oli mwana wa sitaani era nga ogenda n'ogamba oli mwana wa sitaani wavumye kati ab'omuno bo tebakyalina baana ba sitaani bo ba sitaani bennyini sagoba musolo tebali asobola ziwandiika twabagoba musolo kubanga ebiseera byali bituuse buli kampuni etaliiyo ozuukukanga n'ebirowoozo ebi nkyaliwo oba ŋŋenda kubanga abasoma bafuluma kujja kukola tetugenda kuleka bamaze kusoma abali fresh with fresh ideas tubagalire ebweru tukuumirewo ebimonde kati bwe busiru tebagenda kuleka bali fresh kiringa kugamba naye yandikirilatinze ku mukulembeze we Museveni gwagira tetugenda kuleka bakulembeze basobola fuga tukuumirewo sijja gamba emimonde nja kuba nzivodde tukuumirewo abatali fresh mwagala ba fresh omanyi ng'omwana abaana bali eyo ku campus otidde drone leero abaana bava eyo ku campus nga ayina PhD naye nga mugambe kola practical kati gw'oli kugamba emimonde weerabidde nti emimonde giyina we gikuyisizaako gye gikukoledde n'otandika okulaba bali abali fresh abali fresh tebandize nga gino emimonde tegiriiwo gy'ovuma era wenjagalira
mwabakozesa mwenna abantu omukozi omukadde omuwenga ekitiibwa cause akubeereddewo wootuukira okulabira oli otandika okugamba ino program tetwandikitaddemu gundi naye nga tonnagiraba waliwo agibaddemu so twagala vuma naye ulira so kubanga ebiseera byali bituuse buli kampuni etaliiyo osuukukanga n'ebirowoozo ebi njagala obala ebivumo byakozesezza mu vidiyo eno yokka singa abadde abuuliddemu bantu kulokoka kwenenya nakudda eri Katonda ekyo kimu ezinjogerako mbusaago bwa musolo tewali asobola ziwandiika ekyo kikolimo by the way n'okugamba teri asobola kuwandiika abeera nga akukolimira yagaliza omuntu ekirungi gamba nti enzino bano abanjogerako nze sijja mbagaliza birungi gye bagenda naye omusumba akugamba teri olulimi lutonzi musumba era bakugamba kyonaayogeranga mu bayibuli ebyogera ate musumba tugende mu maaso buli kampuni etaliiyo osuukukanga n'ebirowoozo ebi nkyaliwo oba ŋŋenda kubanga abasoma bafuluma kujja kukola tetugenda kuleka bamaze kusoma abali fresh with fresh ideas tubagalire ebweru tukuumirewo ebimonde kaseera ke tukusasula kalowoolezeemu webase akaseera ke tukusasula kalowoolezeemu naye naawe akaseera ke tukukolera kalowoolezeemu lwaki gw'olowooza ku bikufevaringa tolowooza ku bitakufevaringa naffe ke tukukolera kalowoolezeemu kozi nange mbeera nkola era nzija kumakya ne nkukolera tomanyi tulo twemiisinga tomanyi ŋŋenda kumala banga kinga nkolera mu bikamera nkolera mu kompyuta amaaso gange gafa gwe nga tokabala obala gwe konsasula ate onaalowooza mbu okusasula abeera nyamba tamanyi nti mbeera nkoze embwa zikubenga obanga mwagala amazima mulina kuwulira bino bwe mma mwagala bulimba muwulirizenga ebirala funawo kasoopu olaba abafumba abateewasa awulira bw'oba olina omulimu gwonna gw'okola si soloti yokka ozuukukanga okimanyi nti leero bayinza okungoba oba nnyinza okusigalako ekyo kituufu kyayogera buli amala okusoma alamuza kifo kyo kituufu n'ekyo bw'oba olina ekifo mw'okolera salanga amagezi oteeketeeka awawu kituufu n'ekyo kyayogera ekifo mw'okolera kikuyamba kukola bibyo kati abaganda balugera naye waliwo abeeyita abaganda naye nga tebategeerera ddala n'amawanga gaabwe byegoogera bagamba nti wova towombye wotera okudda kati n'olaba omuntu n'ava mu kampuni avuddemu ng'anyirira atuuseeyo asiiwuuse emba ziringa ze bamusibyeko atandise okuyomba bangoba omanyi Susan yabuusanga ennyimba bakaguguba mu kampuni endala nga 8 yonna Susan yakolayo kati lwaki tusiriseeko ng'omutwe gwe bwe gutali mu magezi abaana bo waakiri ne bayambibwa kagubuuse emba ziringa ze bamusibyeko atandise okuyomba bali bakubangala bangoba omanyi Susan yabuusanga ennyimba bakaguguba mu kampuni endala nga 8 yonna Susan yakolayo kati lwaki tosiriseeko ng'omutwe gwe bwe gutali mu magezi abaana bo waakiri ne bayambibwa kampuni 8 mw'ovudde wabaayo omwana we asobola okuyitayo bw'ayitayo ne balaba amanya ng'amanya gafaananamu agago najje ono ne maama we yaleka lekodi ennungi muno naye ogenda oyasama akaba kalinga akatolose mu ggwanika nebasanyuka akubye engalo atandiko mu midiya 9 okoze ku Sapienza okoze ku Maria okoze mu Kingdom okoze mu Salt okoze mu Top n'egyokoze ne wamutokyajjukirayo onoonyeza goloza nti gwonoyiikiriza nze nno nga ndika ekikolimo n'omukisa wandifumye balijje wafedda aliko ekikolimo nze nondeka naye lowooza ku mirembe egiddako
okitegedde nti naye amanyi nti alina ekikolimo boy ng'akuba alina ekikolimo n'omukisa ng'akuba yakutte bbiini n'akwata pacho n'akwata bonna naffe abalala bakola ku mamidiya amalala n'avumiramu naye kyenjagala omugamba nti naye wabanga kosokotere n'okutere wabanga ayogera ku bantu tiyeefaako yekka ategere omanye ebizibu abaana juzi bakuba omwana wa Salt yafa ku ssente za musasula yafaayo okutegeera nti omwana bamukubidde ku mulimu omanyi nga obeera ku mulimu n'ogenda ne bakubbako kamera n'okubira omuntu n'akugamba akyayina kamera n'owulira driver avuga n'agamba nfunye accident ye emmotoka eri etya eri mu mbeera ki kitegeera emmotoka ekyasobola okugenda wano n'egenda erungujja kuba omukulu akutte abakulu bonna bonna n'abateeka wamu n'avuma n'ajolonga kino ekifaananyi kyasiiga abakozi abaliwo nti nze kimalamu n'amaanyi abo abakuba engalo gw'oli mu kyaki eyo nga bavuma omuntu embwa n'okuba engalo ne bavuma omuntu embizi n'okuba engalo olowooza ogaba era naawe ova ewammwe mbe ogenze kusaba era n'okomawo nti omwoyo akola n'omusumba akugamba nti ye ayina omukisa n'ekikolimo waliwo abasumba nga balina mikisa gyokka ng'ekikolimo tebakiina oba okitegeera kyova olaba ono naye yakimanyi akimanyi nti ayina ekikolimo kati nze sisobola onteekako otya emikono ku mutwe gwange mbe oyina ekikolimo omanyi otya cause kyoyina kyogaba okitegeera kyoyina kyogaba togenda gaba bijanjalo ng'oyina kasooli okitegeera ogaba kyoyina era n'abo bonna ab'omu bayibuli baagabanga bye baayina kati gwe ndikujjako manyi otya oba nzigyewo mukisa oba kikolimo nga nzija gy'oli ng'onteekako emikono ng'oŋŋambye okyeyatulidde nti oyina ekikolimo kati omuntu w'ekikolimo alikuleetera naawe okukolimirwa tulina ebikolimo bingi era mwe abali mu kyaki eyo we mubanga musabe edda twasabanga mukama nzijaako ebikolimo by'abajjajja bange bye namanya ne bye saamanya bye bankolerako nga manyi ne bye bankolerako nga simanyi byonna binkutuleko okitegeera gw'oli awo kati muyina n'okutandika okwekutulako ekikolimo ky'abapasita bammwe mwe abali mu kyaki eyo era mukama nkusaba nkutuleko ekikolimo kya Pastor Bujjingo ondekereko omukisa mukulu Bini yatugamba nti buli gwasabira obulungi yalemererwa gwasabira obubi ate yabeera obulungi era musumba Bujjingo bwakusabira obubi gwemanya nti ogenze kuwangula otunuulira embeera nze wamala kinnuma nnyo okubanga tuyina ba sister tuyina ba brother tuyina basenga abali eyo abakeera ne bagenda ne bazunga oli avuga V8 ow'ekikolimo kyokka alina omukazi avuma n'omusajja avuma kyova olaba tosobola funa mafuta ga omukazi yamutapingako ag'okuvuma kwegamba amafuta Susan Makula gayajja ku Bujjingo gakuvuma era gamukika n'omwana oyinza n'okwesanga nga nabo batapinze ku mafuta ago Isaac nga tuwumba ku program eno impact ki Uncle Bini gy'atadde oba abantu bano abazze boogera baali abakozi ba Bujjingo impact gye bamutaddeko bamukosezza ne bamukozesa n'ensobi Pastor Bujjingo alikola ensobi lwa Uncle Bini era ebyo byayogera byonna buli bwayogera nga ono akamwa ke tekakonekitinze na bwongo ti obwongo bubadde disconnected ku kamwa kyova omulaba ti buli wajjajja kuvuma n'otegeera nti Bini abeera sikowalinga nti ekintu ekyasookera ddala Bini okusikowalinga
bano kuvaayo ne boogera ku bbiini eyo yali 1-0 kuba ye talina kyafiirwa talina bbiini afiirwa ki mbuulira nti bbiini afiirwa kino nti oba afiirwa image oba linnya ayina erinnya lyakoze nti lyerifa tebagenda gayiba n'omusajja kati ekintu kye yasooka okukola ekyamusuula kuddamu bbiini ekyokubiri kuddamu kugamba nti bbiini yaliko ewuwe ezo bbiri ekintu ekyokusatu buteegaana nti bbiini byayogera bikyamu buli kimu nga akkiriza we yamala okukkiriza nti bbiini yali ewaka vaayo ogambe nti ne tumuyamba vaayo ogambe nti kino ne kino kye yayogera kikyamu kino kye kituufu kati awo bbiini yasikowalinga kati bino byajjeemu yataddewo ne programu namba bagikolako aba makula ga Bujjingo ezze ku disorganizinga sitole era bino sitole byowulira nti gundi bamukubya amasasi Bujjingo abeera eri n'agamba sitole yesooka etambula ebikeko bbiini Isma bamukubya eyo esooka ebeerewo ko ebikeko bbiini atadde baakuteeka kuko mu miguwa omanyi baatugambanga nze nina mukadde mange yaŋŋambanga ti Isaac ensi eneekuba ti era ensi eneetuuka ekiseera neekunyigira mu miguwa neekuteeka mu nsonda n'ogamba ku Uganda eno ensi enteeka mu nsonda kiyaawa naye gye tukuze obeera mu nsonda n'ogamba anna okitegeera Pastor Bujjingo ayinza okuba nga ayina ssente ayina omukisa n'ekikolimu naye ekifaananyi kyasiiza obulokole edda abantu beegombanga kugenda mu bulokole kati abantu beegomba okuva mu bulokole n'agamba singa si lwa Katonda ono badde nva mu bulokole singa si lwa Katonda kunsaasira Bujjingo toyawula nono yo ky'abantu kibwetere ye kyabulako kwokya naye we kuba kwokya alina bye yayokya ate ebyo ogamba nti byandiba bannange kyamasasi gavaawo Bujjingo akoze atya yegamba teri amwogerako akomekereza bulungi toka tukomekereze bubi tulabe bamugambye nti buli omu yajja kuba bulungi ye Bujjingo talina magezi nti si buli omu nti alina okubeera bulungi ne mu Bayibuli mwalimu abaali obubi n'abaali obulungi era waliwo be baakumpanyanga Zaakayo omuwooza yakumpanyanga kyagamba nti ku mulembe ogwo buli yaliko yali mugagga yeerabidde nti eyatuzaalira omutonzi yali mubazzi tewaaliwo mirimu mirungi yandigenze mu kubeera nga lakuwa musolo yandibadde kingi eyandituzaalidde Yesu naye yazaala Yesu yali mubazzi yalowooza buli omu ayina kuba bulungi waliwo abayina okuba obubi batambuze emirimu gy'abali obulungi ye singa buli omu musumba yandisumbyani oba singa buli omu ayina amagezi nga ye yandibuulidde ani eyandikubye engalo omusiru kuba mu ngalo n'akuba zina weebake mu bisooto ali kumpi kuleeta demonstration tukola bino mu kisenge era mukazi wange waliwo wankwata era yakugamba waliwo mukazi wange wapita daddy honey sweet gonna n'agakuyita n'omanya tewaliwo kyayagala ngazenzera oyo mukatembeera nga nange munsanga nkuba ngalo mukama yeebazibwe Katonda wange nsabira Katonda azibule buli omu amaaso era nsabira Katonda atuwe omwoyo w'okumanya n'okwetegeerera si wakututegeerera Katonda nga bw'ali omulamu era ng'amanyi nti bano baana be kujjako nga Katonda naye agamba nti yakyala yava mu Uganda
olw'ebikolobero ebingi ebigirimu n'akyalako Kenya nga gyali naye wabanga ali mu Uganda Katonda leetera abantu abo okuzibuka amaaso Katonda teyavumako ne we yanyiiga ebivumo tebitandiise kati Yesu baamukomerera ku musaalaba teyasooza singa mulembe gwa Yesu gwe guliwo nga Bujjingo gwe bakutte ku musaalaba n'okuwemula yandiwemudde temunjagala muli ga mabega muli gwa mu maaso ate nawe yagadde ate nabbitera ddala era kumpewo ati kye ndi kugamba just imagine singa omulembe gwa Yesu Bujjingo ate obiddamu era oyagala kubiddamu anti nze nkubuulira era Yesu teyavuma kyokka tugamba mbu tuli kifaananyi kya Katonda Katonda ndagaako bwana Bujjingo we yava Katonda sitaani n'amunyiiza n'amugamba awo Katonda n'amugamba ogiraaga nnyo ye byayogera kyagamba ebivumo tebyaliwo cause buli ekiriwo kati era byaliwo era biribeerawo so Bujjingo akwetera okwebuuza ekibuuzo oba nali mu kifaananyi kya Katonda tali muka nze nakugamba wano era nkiddamu era kano njagala okansaliremu okaweereze buli muntu nti Bujjingo ne sitaani amwewuunya sitaani atuuka n'atuula n'agamba naye nedda Bujjingo ate awo osusse nga sitaani ali eri agamba osusse muganda wange osusse we wandikomye nange sandi kikoze ekyo ky'okoze Bujjingo gwe mbuulirako kale tusomye Bayibuli sitaani yakemekkereza Katonda naye teyavuma ku Katonda era teyamuwemula nako wemba nga ndi kifaananyi kya Katonda n'onvuma obeera ovumye Katonda si kyekyo bwe guli ekitegeeza Bujjingo buli lunaku avuma Katonda embizi neye muvumi buli lunaku Bujjingo avuma Katonda embizi kubanga ndi mu kifaananyi kya Katonda Biini ali mu kifaananyi kya Katonda ate teri ayina kwegulumiza mu maaso ga Katonda ne sitaani mbuuliraako nti sitaani n'agamba Yesu nti fuula ejjinja eryo emmere kisiru ggwe obujulizi wabuulira yamugamba woba oli mwana wa Katonda buuka ogwe ekyo ekibuga nkikuwe Katonda n'amugamba ate lwaki mbuuka ate ekibuga n'okimpa ekibuga kyange oba oli mwana wa Katonda fuula ejjinja eryo emmere n'amugamba nedda omuntu tajja kubeerangawo lwa mmere wabula olw'ekigambo sitaani teyayongerezaako nti oli kisiru oganye newe yakema Adam and Eva era we baamubuuza yagamba teyavuma era yatuuka n'ekiseera Adamu gwe wakola nti omukazi gwe wampa omusota gwe omusota genda oli enfuufu singa yali Bujjingo embizi zino ebibala byonna bye nakuwa n'otasiima era n'odda ku muti gwe nakugaana mbwaggwe tosiima naye ndi musanyufu mu mutima nti nakuliisa biri ebibala obadde olya ne kino olidde obwakyo obw'emmotoka tewabulabi ekyoka obumbulira omanyi Makula simugoberera nnyo kozi talina kyamagezi kimufulumamu olinayoko ekyamakulu nga kigamba kino kyewuniikiriza ensi okuggyako nze kye nawulira mbu yawa X we ebintu naye n'embuzi yaddayo leka naawe sheekome wano leka naawe nedda wamala ekintu kiri bwe kiti mbuzi kyeneyo nzizizaayo buli kintu nkuddiza emmotoka yo nkuddiza TV yo nkuddiza kati ate nze byonzigyeko binzirizza otya ojjukira nga kozi yamukakasa namuwa buli kye yampa waliwo emmere gye yakugulira yo wagizaayo otya Pastor Bujjingo ng'atunuulidde Suzani bw'ati Suzani abula kugamba pasita tinkyali vagini takuumira mpeera
abatukumye naye nina episodes zireka tuleeta Isaac abagenda mu ggulu kyanyi bayitirivu ne buli omu kyanyi adda n'amboozi yiye kati eyo yensi gye tulimu njikatata episodes za nagenda mu ggulu tuzisumulule ngedda baatugambanga we wagendanga mu ggulu okomawo nga n'otukwogera naye omuntu ayo nendaba TV owemula ne mu ggulu balina ebigambo ebyo kyali wange munalaba malayika mwena walinga lubabodde esooka waliwo bandaga ebifaananyi nga njagala bannaye walaaye ezo episode zigenda tunyumira buli oba kunyumiza emboozi giye ne kamuze n'ofuna omukisa n'osinkana omuntu yagenda mu ggulu tunyumiza nti yagenda mu ggulu omukuba oluyinga tannaba akoma ku ggu lutakimalayo lutagimala naye oba kirabika tetumanyi kyakubuuza ggulu mu ggulu omuntu ayinza okugamba nagenda mu ggulu n'olina agamba nagenda mu ggulu bigambo bibiri bifaanagana nagenda mu ggulu ne nagenda mu ggulu kati tumubuuze nga wasali musale oba mu ggulu ene wabagundi ekika ky'embogo babulwere gye batuule gye bakubira gundi tiya gas kati gwe n'otandika okulimba banno nagenda mu ggulu ne bandaga ebintu naye abannuma be bakuba engalo abannuma be bakuba mu ngalo bakwata essaawa 3 yes nga teryaseguka naye ate ekirungi tiyava mu ggulu naye talina bubaka bwe yaleeta ku nsi katonda ngambye mukole bwe muti talinayo kumukkiriza okugjako Abulahamu gwe yalaba naye kyagamba abakati wakirigamba nalaba Pastor Senfuma yafa Senfuma wakirigamba nalaba Pastor Senfuma nankubira ku jjambo naye n'otalaba gwe n'okoma ku Abulahamu Isaac lwaki bakulaga lwaki totugamba nti nalabako Pastor Senfuma gyali bulungi ne Pastor Serwadda waliwo Serwadda abo gye bali ani eyafaawo Pastor omulala balabye kubo nti Pastor bali ebekubo ali eyabuulira njiri gwe abo tewabalaba Katonda nakulaga Isaac nakulaga jajja wamwe Abrahamu nakula Yesu ye wamulabirawa nti Yesu afaanananga nga gwe kennyini najjawo ne twogera ne tutuula ne tuwayamu bawaya biki ebikwatagana waliwo yagenda mu ggulu bwe yakomawo kyokka agamba mu yagendako mu ggulu ne we yadda ne yeegaana okubeera ku mukolo gwa Bujjingo n'agamba yabadde nga pate tekwabadde nakwanjo yabadde nga pate ya bulijjo n'ogamba nokweri yagendako mu ggulu ono ku reasoning eno edda abantu Katonda be yabonekeranga ng'olina kyakuggyako waliwo gwe yagamba na eyeesiba ku gundi n'agamba nkyaba kuntwalakoko mu Geyeena we bamutwala mu Geyeena eyo ndabyeyo kati ntwalako mu ggulu n'agenda mu ggulu n'agamba eno sivaayo era oyo omu gwe bagogera mbu teyafa yagenda mu ggulu nga tafudde ali mu Bayibuli simumanyi linnya bannayuganda tugenda bayita episodes za nagenda mu ggulu bangi bawera ndi mu ba profiling ne buli omu anyumya emboozi yiye eryo lyatanyumya ka TV eryo nakola kati ka TV ne baleeta remote nanyiga oyo sigwe namugamba owakana lwaki owakana ku makya gano we navaawo ne bantwala amagulu tuyina ga mirundi ena waliwo erisooka eryo totolaba amanyi n'olunaku lwe yafa n'amanyi essaawa n'omwezi ennaku z'omwezi nga 26 naye tatubuuza yafa ki n'ekyo mukitugambenga nti nafa kino tusobole nina gwe nanoonyerezaako nga yasooka ogenda mu ggulu nakoba natubuulira nga mweru nnyo
Kakati yakomye mu version endala nga muddugavu. Nange Amara. Basajja tubateere wano. atakuumira mpeera batukuumire kubanga kinene Pastor Bujjingo ajja kwesanga alina emboozi ey'okugenda mu ggulu. Mulalu. Uganda y'enkya